bannabyafuzi abakulembeddwamu omubaka wa Nakawa West Joel Ssenyonyi n'abalala. Father Joseph Kalanzo w'ekibiina kya Mwoyo Omutuukirivu abadde asomera mu ggwanga lya Trinidad and Tobago yaweereddwa ekkula ly'obusaserdoti era wano Ssaabasumba Kasujja akuutidde bannaddiini bonna okwewala ebikolwa eby'okususa mu bantu be basumba. Omusaserdoti obuvunaanyizibwa mu kuyigiriza ekigambo kya Katonda n'okwegayirira mu kacyo kano tayinza kubulako bisoomooza. Olaba ne bw'aba yakuba ekiragaano eky'obwavu buli wiiki wabaawo bajja okumugamba Father, omwana wange ono simanyi ngeri yakumutwalamu mu ssomero, oba sirina kyakiro kyakulya olwaleero, ng'ate yamaze okuba ekiragaano eky'obwavu. Abo tobagobanga naye bawulirize. Father Kalanza asindikiddwa okuweereza mu ggwanga lya Brazil nga Ssaabasumba Kasujja amukuutidde okuweereza n'obumalirivu. Omukama amuwe enneema enjawufu ey'essaakalamentu lya Ordiini emuyambe okutuukiriza obulungi okuyitibwa kwe. Father Joseph yeebazza Katonda olw'ekkola ly'obusaserdoti ne yeeyama okuweereza Ekereziya. Ate n'abagenyi abalala mwenna mwebale okujja okubeerawo okubeera naffe ku lunaku luno olukulu bwe luti. Ye Ssenyonyi yennyamidde olw'abannaddiini abamu bagambye nti bavumbeera bwe kituuka kwogera ku bannayuganda abatulugunyizibwa. Bannaddiini abamu bazze boogera ku nsonga zino era twagala okubeebaza era ne tukubira omulanga bannaffe abalala akulembeze mu ddiini oba akulembeze abalala nammwe mwogere ku nsonga zino. Ffe tetugamba nti muveeyo muwagire NUP, nedda vaayo ogambe nti kino kikyamu kubanga kiri mu kukolebwa ku munnayuganda. Oluvannyuma akulembeddemu abakristaayo okusonda ensimbi akadde kalambazi batonedde Father Kalanzi ng'entandikwa. Jatandika n'emitwalo 50. Ye Musinyoli John Baptist Sebayiga bwana mukulu w'ekigo kya St. Kizo waayise mu ggombolola y'Kawempe akuutidde abayizi okwewala amayisa amavundu. Empisa ebirina okuzikwanisa olaba omwana w'empisa ebitogera abaana bantu saaki. Abadde akulembeddemu okusaba okw'okuwa abaana abakunukkiriza mu 1000 okuva mu bisomesa 11 essaakalamentu lya konfirimansiyo batisimu n'abazzeemu okuba ebirayiro byabwe. Akuutidde abaana okunyweza okukkiriza mu mitima. Father Samuel Walakira akulira eby'abaana mu kigo kino akubiriza abazadde obutasuulira buvunaanyizibwa bwabwe. Abazadde tubeebaza nnyo olw'okulaba nti musazeewo ne muleeta abaana baffe. Amiina. Ate abaagalana naddala abafumbo basabiddwa okunywerera ku biragiro bye bakuba mu Ekereziya okweraga omukwano n'okukuliza abaana mu ddiini olwabeeri n'amaka amanywevu. Kati oluusi abaana tubibiita babibiite. We don't want our children to suffer. Nze nabonaabona saagala baana bange kubonaabona. Twakimanga amazzi nze omwana wange tannakukola ebyo. Bino bibadde ku mukolo gw'okuza olunaku lw'abaagalana mu ssaza ly'Ejjinja nga basoose na kitambiro kya mmisa ekulembeddwa Reverend Father Emmanuel Mukasa okuva mu kigo kya St. Joseph Seminary Nnyenga. Ng'emu ku ngeri y'okwezza obujja mu mukwano abaagalana bazzeemu okukumba era Father Mukasa abakulembeddemu okuddamu okukakasa ebirayiro byabwe. Nja kukwagala n'okumwekusaamu ekitiibwa. Akulira abafumbo mu ssaza ly'Ejjinja Nnaalongo Dorothy bamuteze annyodde lwaki Ekereziya Ejjinja yasalawo okukuza olunaku luno. Aye lwakuba twayenda okuyinikiza ekigambo mukwano mu bantu ab'endagana. Eponguto Atanansi okuva mu kibiina kya Holy Cross Family Ministries Jinja ekiyambyeko mu nteekateeka agambye nti lukulu nnyo eri abafumbo. Bwe tukuŋŋaanya abafumbo awamu ne bafuna obudde bwabwe omukwano gwabwe gudda buto. Mu mawulire amalala poliisi y'e Katwe ekutte abooluganda olw'ebigambibwa nti bano beenyigira mu bubbi obw'emmotoka. Emmotoka eno ebaddemu akuuma akagirondoola.
Emmotoka ebbiddwa mu kiro ekikeeseza olwaleero ekwasiza abooluganda bana. Bakwatiddwa poliisi y'e Katwe ng'ekulembeddwamu Osi Julius Gwaivu nga kuliko Agatha Nabadda, Lawrence Ngejje, Charles Bukenya, Moses Kawesa ne Vet Shaban nga bateeberezebwa okubeera mu lukwe olw'okubba mmotoka ya Kezaala Malik Faizo ekika kya Harrier namba UAM 252 J ku Salama Road ekisangibwa mu ggombolola y'Amakindye. Ningiza mmotoka yange weebeera nga teriimu kati kwe kudduka ogenda ku ssimu kuba nali ngitadde mu traka ogenda okulaba ng'emuvinze eri sayidi za Kisaasi Komamboga. Kiddiridde Kezaala okukeera ku makya emmotoka etagirabawo kwe kuddukira ku poliisi y'e Katwe okufuna obuyambi era n'esitukiramu nga n'ekisinze okuyamba kwe kuba nti emmotoka ebaddemu akuuma akagirondoola kiyite tracking system ng'era erabiddwa kasangati. Agamba nti abaakwatiddwa babadde balina we batadde emmotoka nga bali mu kwekulisa okufuna omunyago kyokka olulabye poliisi ne babuna emiwabo ne bakwatibwa era ne baleetebwa ku poliisi y'e Katwe. Babadde bamaze n'okutemya embizi nga bali ndowooza kwesanyusaamu ne tubagwako era basinga badduse abo ne tubakwata. Buli omu abadde agezaako okwewozaako ng'ayogera ebitakwatagana era wano Nabadda n'atandika okukaaba. Bawange muzayiye mukulu w'oyo we batujja waka amasasi bwe gavuze motoka ye balijjo amaka gali bwe Oshiki waffe waka ate gwe zimbadde nze kuna kyalize kumakwezi n'ekitegeera pizza nzino ngabekyalo bajje bakoleko obujulizi. Poliisi era ekutte asikaali eyakkiriza mmotoka okufuluma ekiro ayambeko mu kunoonyereza. Amyuka omwogezi wa poliisi mu kampala n'emirwano Luko yesigirwe ku lukomo lw'essimu akasiza okukwatibwa kw'abateeberezebwa okubba emmotoka bano. Bantu 5 bakwatiddwa nga 3 ku bo bagibaddemu munda era bafuumibwa essaawa zino ku poliisi e Katwe. Essaawa zino etwaliddwa ku poliisi e Katwe ng'erindirirwa kuba nti neddizibwa nannyiniyo ng'okunoonyereza kugenda mu maaso. Twagala okwongera okutegeeza abantu nti ebikolwa eby'obubbi bw'emmotoka bekyeriisa enkuuli naddala no mu kampala n'emiriraano n'okutegeeza abantu aba bulijjo okuteekawo embeera oba systems mu mmotoka zaabwe ekiyinza otuyamba okuba nti tulondoola amamotoka gano we gaba gabbiddwa. Idaya Namyalo yakusakidde eggule lino ku lwa Bukedde TV. Mu mawulire agataliiko nfuufu ag'ebyemizannyo Yasini Nassa yawangudde emmotoka z'empaka ez'ambalalaale nga zino ze zagguddewo kalenda ey'engula y'eggwanga eya NRC. Yasini Nassa n'omusomi owa maapu Ali Katumba nga bali mu mmotoka yaabwe empya ekika kya Ford Fiesta R5 okutuuka okuwangula empaka ez'ambalalaale festival bamaze kuvugira essaawa emu n'eddakiika 15 ne sekonda 55 nga bayita mu bitundu ebibadde bigaba obubonero. Sebugozi naye nga ali mu mmotoka y'empya Ford Fiesta Proto akutte ekyakubiri ng'avugidde essaawa emu eddakiika 20 ne sekonda 12. ye champion wa 2021 Duncan mu birukikankana akutte ekyakusatu mu Ford Fiesta Proto ng'avugidde essaawa emu eddakiika 21 ne sekonda 37. Champion w'omwaka oguwedde amalidde mu kifo kya 5 nga Umar Dauda amalidde mu kifo kya 9.
28 abatandise empaka zino 16 bokka be bazimazeeko ng'empaka zino ezambalala festival ze ziguddewo kalenda y'engule ya NRC. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo ogwa woodball kino kiyisizza embalirira ya buwumbi 3 n'obukadde obw'eddala 600. Tabamiruka w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa woodball yabadde ku Namirembe Resource Center ekisangibwa e Mengo. Tabamiruka ono yeetabiddwako n'amyuka omuwandiisi w'akakiiko ka NCS David Katende ng'ekibiina kya woodball kyayisizza embalirira y'omwaka guno ya buwumbi 3 n'obukadde 600. David Katende mu kwogera kwe yalabudde ebibiina ku ngeri gye bisaasaanyamu ensimbi naddala eziva mu gavumenti era n'ategeeza nga bwe baazibuusa amaaso bo ng'akakiiko ka NCS. Etteeka litugamba era ne resolution ya council nti singa oweebwa ensimbi za gavumenti n'oba nga tonnaba kuwaayo mbalirira nga bwe kusabiddwa ate tojja kusobola kufuna ssente endala okutuusa ng'embalirira eyo yakusabibwa ogiwaddeyo. Kino twagala abaddukanya ebibiina byonna bakitegeere nti nga tokoze accountability tosuubira okufuna ssente endala. President w'omuzannyo gwa woodball Mark Kayonga ategeezezza nti ekya NCS okunyweza nati ku by'ensaasaanya ya ssente kyakuyamba ebibiina okukulaakulana nga kati bo omwaka guno essira bagenda kuliteeka mu kuzimba bisaawe. Ndowooza si mawulire mabi kubanga tumanyi nti buli oli lwakuwa ssente oli liable for accountability. Ffe tulinga ba stewards nti omuntu akukwasa obuvunaanyizibwa oddukanye ate alina okulaba nti kyeyakuwa okukola naawe kyokoze eki kyotuukiriza. Nga Uganda Woodball Federation tetulina waale yonna. Mutabamiruka ono era ekibiina kya woodball kyayingizza bamemba 10 nga kalenda y'omwaka guno yakugibwako akawuwo ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno n'empaka z'abakungu eza corporate woodball circuit ku kisaawe kya Mubze Nakawa. Ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere y'abazannyi abali wansi w'emyaka 20 eya Uganda Hippos etuuse mu ggwanga erya Misiri okwetaba mu mpaka eza Africa ezitandika ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno. Mu mpaka zino Uganda eri mu kibinja ekyokubiri omuli eggwanga erya Central African Republic, South Sudan n'eggwanga erya Congo. Mu muzannyo ogwa hockey empaka z'abasajja eza club empanguzi ku lukalu lwa Africa eza Africa Hockey Club Championship ziri mu ggwanga lya Kenya. Ababaka ba Uganda mu mpaka zino aba Wethehead enkya bano baggulawo ne Zamalek eya Misiri.